Oluvannyuma lw'okufumula mu kilabu ya URFC omumyuka w'omutendesi wa ttiimu y'eggwanga Moses Basena avuddeyo n'agamba nti mu mupiira mubaamu ebiseera ebirungi n'ebibi. Basena annyonnyodde nti okugwa mu kilabu ya URA si y'enkomerero ye mu mupiira gwa Uganda, wabula agenda kusooka awummulemu eby'okutendeka amakirabu. Kiki ekikyamu nange nina kukizuula nyiza ogamba nti wena refresh nga nebase obugazi obuliri wange njagezaako okulaba kutu backtrack ndabe kiki ekyatatambula bulungi, kiki ekyaviiriddeko embeera eyo, ndabe even the way forward. Wabula ekimu ku bintu ebikyamu by'omutwe kwe okulemya okutegeera kiki ekyaviirako okuba obubi ng'okaseera ke yali nga ye mutendesi. Basena omu ku bateebi abawaka Micho Byasiima oluvannyuma lwa Cranes yabagusaamira abako okuyitamu okwesoga final za CHAN ez'okuyindira mu ggwanga lya Rwanda ku ntandikwa y'omwaka ogujja. Agasseeko nti bangi ku bakulira amakirabu mu Uganda tebatunuulira mbeera abatendesi mwe bakolera ebikozesebwa n'abazannyi, wabula okuggyako okubanja obuwanguzi buli kadde. Agamba embeera ey'okugoba abatendesi yakugenda mu maaso nga balangwa ensonga omutali. Bwenzize wano mu revenue twatandika bulungi, but maybe olw'okuba mbadde here and there revenue ne national team buli nkomo club nga eyuga and kiri very unexplainable kubanga tunuulira nze mu national team otunulire nze ne club level we are almost two different. Awadde amagezi abakulira kirabu ezitali zimu okusooka nga okwekenneenya ebintu ebitali bimu nga tebannagoba batendesi baabwe. Basena atendese URA emyezi 3 gyokka era talina buwanguzi bwonna bwafunye ng'omutendesi. Mu ngeri emu ne kilabu ya AC Villa yakamala okufumula omutendesi waayo Antonio Flores nga Noah All Saints asulirwa kugoba.